Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusiza bana Uganda. Waliwo video or audio that has taken rounds all over the world, everywhere. Nga ba NRM bagikubamu ebituli. Eya president waffe okwogera ku BBC interview yabaddemu ebungereza. First and foremost, let me first congratulate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga asaazi nasobola okutravelinga nadda ebungereza. Omanyi mu struggle yonna eya freedom, colonizer ali important nnyo. Newankubadde nti America head prefect of the world, oba weetaaga ne colonizer wabere ku side yo. Let me give an example. Cameroon, France webe yagala okukola ebyekisulo e Cameroon oba kubakola ki esobola okusaba America to pay blind eye ebakola ebyekisulo. Era Museveni byonna byakola mu Uganda okutta abantu kwonna okubaddewo mu Uganda tebigenda nko ku floor ya British Parliament, ate nga singa bayita dda mu British Parliament babyogerako, because tubirabye mu Parliament ezenjawulo ne mu Congress ya America tubirabye. Naye lwakuba Museveni ateeka ssente nnyingi nnyo mu bayindi abali mu government y'Ebungereza obutateeka bulumi bwaffe na grievances zaffe ku floor ya Bungereza ya Parliament. Naye kati kalumanyira we yagidde, era wano wenjagala tutegeere twesomeseemu mpola tupapa. I had to make this video today. Because I need to pass this. President Kyagulanyi Ssentamu ensonga lwaki yagambye nti Museveni ku kintu ky'ebisi yagala yakiretera opposition ku testinga stand ya President Kyagulanyi. Kankutereezeemu wano gw'ate ategedde President kyabadde ayogera. First and foremost, National Unity Platform buli wamu all over the world bogera ku President Bobi Wine na kubanja bakadde baffe bakibalama aba Museveni be yawamba ne bakyalibe. That is a tick. Awo tusikowarinze. We are the newsmakers every single day. Ekyokubiri, ebibuuzo bino babibuuzizza omuntu gwe basuubira Abangereza bennyini n'omuntu yabadde interviewinga yamugambye onaafuuka president wa Uganda etteeka lino onaaliwakanya oba onaalikkiriza. Kiba kitegeeza nti president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba journalists ne ba newsmakers Ebungereza bakikkiriza nti yagenda okudda mu ntebe mu Statehouse anytime from now. I'll tick nze. Ebibuuzo ebyo bamama mbabazi baali bakyalanga Ebungereza ku talk shows, baali babuuzizaako ekibuuzo bwekino ne bateekawo nti olifuuka president. Bannabbanja we bakyaleeza omuzi Bungereza mu talk shows, wali owuliddeko omuntu gwe babuuza ekibuuzo nti onaafuuka president wa Uganda. Kiba kitegeeza nti ne bano abantu balaba potential omuntu alina amaanyi g'abantu agenda okubeera president wa Uganda. Kati oba baagala ku vulgarizing interview ya president, if it were tikinze nti already we are a recognized government by the British white man. Kati ensonga eri gye bataategedde nnyo eya president okugamba nti Museveni ayagala ku ridingira ku opposition kuwulira reaction ya president eri bweti. First of all, what was the urgency of bringing the bill in Uganda's parliament? Plenary. What was the urgency? What was the urgency of tabling the bill in the parliament of Uganda? Speaker ne parliament nga organ ya government ani alaba papya okuleta bill eyo okugitebolinga. Kyemugamba tewali bintu biruma banna Uganda. Ebinnya ebijudde mu Kampala, enjala eri Karamoja,
abana be mwabudactinga abantu be batta be bawamba constitutional amendments election reforms as court zeyayisa even nabiriawo you have to speak about all of them we no beat esako milonzi solution nga parliament yegwanga ne mwasala obigi no waringa ne mugamba anti kati ffe katulete kyabisiyaga kitwatutesako at this particular moment. Why? Mwegende zinyo Museveni is a populist. Tacha ina chagamba bana Uganda service delivery zero, hospitals zero, infrastructure zero, corruption at its peak. Ya scoring a zero in eradicating corruption. Obwavu at its peak. Mwerwachi mwebuze nti amidst all the problems Uganda is grappling with, lwachi kwalita kyabisiyaga at that particular moment. Kitegeeza nti Museveni yaleta ekyebisiyaga ng'ali ku politics wa populism. Kankusomera definition ya populism one. Populism is the approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their need and concerns are disregarded by the established group of elites. So group eyefule y'abasoma abagezi abali mu government kasabatandika ku disregarding ebintu byaffe bitulowoozaako but bayina obuntu nti bwebasuulawo ne bakomawo ne basuulawo ne bakomawo n'akwata kazina n'agamba muyise kamati abasajja isa 7 billion zikole ku binya by'omu Kampala. Owulidde ebinya by'omu Kampala tebyetaaga kuziba, you need to construct roads. Kati populist yagamba muzibe ebinya omusooka ne mugamba Museveni atukoledde agenda kuziba ebinya. Mama mugiremu nti naleta ekyebisiyaga nakitebolinga nze ebisiyaga mbigobye wano munene mumugire Museveni waffe is a populist. Takyalina kyagamba bantu, takyalina kyakonvinsinga muntu kuddamu kuwagala NRM oba kugamba nti Museveni president wange, takyakirina. Okitegeera gwe weebuuze ebisiyaga lwaki Ruto yabadde president juzi nga tanayitamu mu interviews zakoze ne BBC ne conference gye yakola e London ng'agenze, lwaki tekyaliko ku order paper okukimubuuza. Nana Addo owegundi owe Ghana, the times he has been to the UK, yakulira na UK gye yasomera president we Ghana Nana, ngati mu interviews zonna tebamubuuza nko ebibuuzo Bobi Wine byamubuuza. These people have infiltrated the system. Kankujukize gwandaba Museveni amaze mu bukulemu buyinza awo ng'atuwambye emyaka 37. He can tilt everything. Kansole Wisirubongo yawe yali ajja Secretary General waffe mu America ku convention yasooka okubeera Boston ku Logan Airport. Yali tenatuukana mu checkbox ye waliwo bamucheckingira okumuyingiza eggwanga okumustampingira, bamujja na mu line bamugamba gwe jangu ne bamujja ne bamutwala mu ka office ne bamugamba. Last 2 weeks we were in South Africa. You remember that time they blocked the president in Qatar from accessing the plane to America. Ne bagamba yabadde South Africa president addayo Uganda. Lubongo ya Secretary General bamujja mu line ne bamuzibali ne bamugamba you were in South Africa 2 weeks ago. Lubongo ya nagamba from where mubijjewa, check my passport. Ngatali nyanko South Africa. Imagine that infiltration of the system. Nti Museveni ne ba agents bakubira nagamba gundi ne gundi temukiza kuyingira America because yabadde South Africa ebadde sealed off because of the COVID. Kankubulire Museveni asobola Museveni can infiltrate everything. So nukubira bagundi kati sawa zino ba lobby firms wano mu America Washington DC. Lobby firms zino zigenda zilobbyinga sente okuva mu Congress. Do you know how much he pays them? Never lobbying amba senators, never kuli obukiiko bwa finance. He pays them lots of money. Kati president kyakulaga nti bino ebibuuzo byonna bino ebintu byonna ebyebisiyaga Museveni yabireeta kulaba sitandi y'opposition nti Bobi Wine akituulemu abeere nga talina position ku bisiyaga bamu abandoning. Kyovula president yakugamba nti the target was him. Museveni buli wamu nezo nabo ba news networks abambuza president ebibuuzo Museveni bonna yabayingira mudda. So reason with the logic, twetegeke.